nominations ez'enjawulo kuwa First Lady w'eggwanga lino Uganda omukyala amanyikiddwa nga Janet Museveni waali ewatuufu era nga abantu ab'enjawulo batandika okubeera nga tebanage babisala ku internet era nga recently waliwo okulayira kw'ababaka abaali balondeddwa nga baminisita era nga bano basobola okubeera nga tebagenda side wali erwakitula ne babeera nga temunange balayira wabula ye mama Janet teyasobola okubeera nga temunange alayira ate nga ye Minister of Education mu ggwanga lyettu Uganda kakati no President Museveni avuddeyo n'abeera nga ate ensonga zino aziyingiramu era n'abeera nga temunange atukakasawa mama Janet Museveni waali ewatuufu era nga avuddeyo n'abeera nga ate agenda wali ku kibanja kye ekya X oba eyalimanyikiddwa nga Twitter n'abeera nga ate atekayo mugugu gw'ebbaluwa awandiise n'agamba nti Stan 3 months ago on the 21st of March 2026 launched an attack on the life of Mama. However, Stan miscalculated. The 21st of March is a good day for resistance. That is when we defeated the counter-attack of Idi Amin at Lugando, 12 miles from Mbarara in 1979. God, using good doctors, saved Mama's life and she is now recovering well. Mama has done great things in the family, especially caring of the children during the second phase of resistance between 1981 and 1986 when she was alone in exile and was in the bush. I pray to God to give us 200 years respectively so that among the other good things she the birth of the East African Federation, which is the insurance of Africa against any future domination or marginalization. Watu omukulembeze w'eggwanga ly'e Uganda President Museveni wasobola okubeera nga atavaayo n'ategeeza ati ng'ennaku z'omwezi 21 omwaka 2026 Maachi munage ekirwadde ekikambwe ekyasobola okubeera nga tekirumbagana mu Janet Museveni era n'abeera nga ate addusibwa mu ddwaliro wabula ekyenjawulo abasawo basobola okubeera nga temunange bakola omulimu gwabwe era basobola okubeera nga temumujjanjaba n'abeera nga temunange atereera ddala bulungi nnyo era nga bwe twogera ssaawa eno yasobola okubeera nga ate ava mu ddwaliro ali waka oba ali mu State House oba ali ntungamu tasobola okubeera nga ate twawulirawo waali akadde kano naye nga ategeeza nti abasawo basobola okubeera nga tebakola kyonna kyonna ekisoboka okubeera nga te munnange bamuza engulu era nga munnange bye bino ebiri kubeera nga tebigenda mu maaso saidi zo njagala okubeera nga tekutera n'obutambi buno twongera okubeera nga tetumanya embeera nga bwegenda mu maaso mu ggwanga lyettu Uganda tulaba tuzikalira era nga bwe bakuggyeyo n'ensonga endala nnyingi kyongera okubeera nga tenze kuteerawo awo shakasha musomadwa ku namba z'essimu zitawansa ku sitika za kulombereddwa ajja kubeera nga takolako ng'akozesa amaanyi ag'eddwa so mufune ku namba z'essimu zitawansa ku sitika za buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo my dad sana katusomera naki ekiriwo akadde kano mu ggwanga lyettu Uganda timbawo leero tumaze okuteekayo okuwandiika kwaffe omwakilaaka wa Parliament nga tumubuulira tugenda okuleetako ebbago mu tteeka lyaffe erifuga Parliament lye bayita the Administration of Parliament Act. Tugenda okuleetako amendment oba enkyukakyuka mu buwaayiro obutonotono mu tteeka lyaffe ebbago mu tteeka lyaffe erya Administration of Parliament Act. Lwaki ekisooka nga mumanyi nnyo okuva 2026 nga tuvudde mu movement system nga tugenze mu multi-party oba politics z'ebitebe byonna obudde emabega tewaliko office ya leader of opposition oba omukulembeze mu parliament atwala abavuganya government bonna mu parliament. Naye kati ssemateeka waffe owa 1995 206 baamukyusaamu oba ne bamwendinga ne bateekako leader of opposition mu kawaayiro 82A aka constitution nga kalagirira parliament eteekeko amateeka amalala leader of opposition oba oyo atwala abavuganya government mu parliament akawaayiro akagenda kuba oba etteeka erigenda kuba nga libafuga office eyo okugiteekako. Era parliament teyakola ensobi awo naawo 206 baakyusaamu mu tteeka eddala lye bayita lyo lyennyini Administration of Parliament Act akawaayiro 8 ne bakyusaamu ne bateekako office eya oyo avuganya akulembera bona bavuganya government mu parliament. Kati ebbaga eryo ligamba ntino omukulembeze owa opposition mu parliament alina okuba nga alondebwa political parties zonna eziri mu parliament oba okulondebwa alina okugenda nakwataganya n'abo bonna opposition parties eziri mu parliament. Naye kuva edda nga FDC ekyatwala nzijukira
nabo tebali tebakikola bali bakikola bokka nakati kyekimu party erina ababaka abasinga mu parliament NUP teconsultinga oba teyebuuzizza ku bantu abalala abali mu political parties eziri mu parliament bagenda ekavule ne basalawo ne bagamba ffe twagala ono tebabuuza ba MPs ba NUP abali mu parliament tebababuuza erinnya lijja buzzi ne bagamba twagala ono kati ffe tulowooza nti enkola eyo si nnungi kubanga office eyo eri mu mateeka ekyokubiri office eyo bagiteekako okwongezaamu amaanyi mu bya political dispensation oba ebya multi-party politics eze Uganda politics z'ebitebe ntino bw'obanga otwala ba opposition MPs bonna mu parliament buli kintu kyokola olina okwebuuza ku political parties endala zonna eziri mu parliament naye kakyetulabye nasawa zino leader of opposition aliwo bamulondera ekavule political parties eziri mu parliament endala tebazibuuzaako aba UPC tebababuuza aba DP tebababuuza NT tebababuuza bajja bujjabu ne baleeta ki erinnya ery'omuntu kati ffe ng'abantu abagala accountability mu parliament eno empya eyo 12 saagala njogere 11 kubanga 11 yalina ebizibu byayo mu bimanyi nnyo eyo 12 eno parliament empya na mmere kyayita stock empya parliament empya twagala president nga bwe yagambye tewali okukola ki tewali kulambaala mu basonga bagamba tewali kulambaala tewali kwebaka olina okubeera ng'otunula ng'olinda wakame kubanga ababbi bangi kati tugamba ntino twagala office zonna tuziteekamu amaaso katutandise n'eno tugana okukwata office endala so tugamba ntino eno office okugiwangawo waliwo ebintu bye baaleka mabega ng'aba independent members of parliament kubanga bali mu opposition nabo tebali mu government era n'okutuula batuula eri mu opposition tebatuula ku side ya government tulabangako omuntu wa independent nga tudde ku side ya government batuula nnyo opposite side ya opposition so tugamba nti twagala tukolemu amendment bwebanga balonda omukulembeze ow'ababaka aba opposition mu parliament basobole kwebuuzaako kwabo bonna abali mu opposition n'abo aba kinoomu ba independent members of parliament kyekisooka ekyokubiri bw'oba ogenda okulonda abagenda okukulembera obukiiko obwa parliament obwa opposition olina okwebuuza ku babaka abalala bonna aba opposition si gwe kgenda ekavule ne muleeta amannya gammwe temwebuuziza ku ba FDC temwebuuziza ku ba UPC n'okwata honorable Wadeke n'omuwa ekya deputy nga senior amaze mu parliament ebisanja bisatu n'okwata owa NUP n'omuwa ogwa chairperson nga yakajja tabe nako na kansala naye n'omufora chairperson wa committee kitegeeza oba otyoboola eddembe lya opposition oba otyoboola enfuga ennungi eri opposition erya Uganda so twagala tutwisemu akantu ako bw'oba ogenda okunoonya abo abagenda okubeera nga bakulembeze mu committees za parliament olina okwebuuza ku babaka bonna aba opposition ku babaka bonna aba independent ekyokubiri bw'oba oyagala okuleetawo chairperson wa committee olina okwebuuza ku babaka bonna aba opposition ku babaka bonna aba independent eyo point esooka eyokubiri tebateekako bwebanga baleetako amateeka ago waliwo obuntu bwe bayabira obuteekamu for example mukimanyi bulungi etteeka constitution yaffe eteekako president nga bw'oyinza omuggyako parliament eyinza kuggyako president parliament eyinza kuggyako speaker ne deputy parliament eyinza kuggyako ba cabinet ministers ne baba censuringa mwabalaba edda bakuteesa baba censuringa n'abalala naye lwaki ono ye leader of opposition tewalimu ebbago ntino bw'abanga takoze bulungi obanga sente zebamuwadde ku budget bilioni 4 bazibbye ne bazimbamu apartments lwaki tewaliwo ebbago akawaayiro akagamba oyo tumuteeremu etooki bwe tusanga ntino waliwo sente zeyabbye n'azimba apartments ng'alina okuyamba okuvuganya emirimu gya gavumenti n'aba opposition naye n'azimbamu apartments naye tumukubemu tooki tumuggyeko lwaki abaana obu bajja gamba mukoze bubi naye ekyo bayita accountability kisanja n'okulala obba sente tukukwata ekirungi tuli mu parliament tutula mu parliament so twagala twongeremu ebintu nga bibiri ekisooka misconduct oba okweyisa obubi nga omukulembeze owa opposition okweyisa obubi kyebayita misconduct incompetence okulemererwa sawa zino opposition leader bwabeera incompetent
oba bwalemererwa tewaliwo kayiro konna okuyinza okumugjamu except pate ye eyamulonda okukola ki okumugjayo. So twagala kulongoosamu obuntu obwo butonotono tulabe nti no parliament yaffe etambudde bulungi n'eggwanga lyaffe Uganda etambudde bulungi. Njagala okwata emmira gwe mukazi gwali eyo ogitwale mpola mpola, tambula nange, kwata mmira eyo, tambula mpola oyingire mu kinaabiro oba mu kisenge kyo weggalire. Omaliriza just following mpola, nyina gye mbatwala. Kwata mmira eyo ogiteeke wansi, oggyemu engoye zonna, oyimirire mu mmira eyo, okkirire mpola mpola nga bw'otunula wansi mu mmira eyo ng'ogitadde bw'oti mu magulu mu makkati go, oba ositame wonna we kikwanguyira ng'osobola okwetegereza ekitundu ky'oyina mu makkati awo. Guno omusomo gw'abakulu, wano tusomesa ate tusoma. Njagala ombuulire ekyo kye wandyagadde nga bbaawo azuukukirengako buli ku makya, ŋŋambamu ababisindikira abasajja. Bigenda kunajjeni n'ebibyo bijja n'abageni tebijja kujja. Tebijja kujja kubanga tebiri ate tebiri baayo. Nkubuuzizza nabalisomesa ne mbaga nti ekitundu ky'omukyala kye kisinga okubeera eky'ebbeeyi ku mubiri. Naye ate wala okitunuddeko noga nti ekyo kye wandyagadde bbaawa aggulewo bw'ati essimu ky'abasanga ku makya. Mukuba abasajja ebisiraani, baboyfriends bamu abasajja abaakabakwana. Omusajja akuwanya ekitiibwa nga genti nsindikirako n'omugaa sijja, ojja kwerabirako, ayanguwa na sipiidi yeerabireko. Gw'okisindikidde aga nti yii bwe luti bwe lufaanana, kikafuuhi ndagawa. Tulabika bubi, ebitundu byaffe birabika bubi. Abamu ku mmwe babalimba bannange wakula bulungi, bannange wabala, bannange nnyonyonyonyo. No, ekyamazima kiri nti ekitundu ekyo kirungi, kyekisingayo okuwooma, kyekisingayo okukola. Bulamu bwa musajja, bulamu bwa mukyala, bulamu bwa buli kintu. Ogwo guba guggwa. Omanyi n'olulimi olunene gwe baga nti tugusala, kigusala. Naye kye wandyagadde gwe bwobola mu mmira osindikira omuntu akeerereko ng'agenda kukola. Ssente agenda kuzijjawo. Mutereke ebitundu byammwe ebyekyama. Abakyala, abasajja mubaleke kuba kati bobo nabaga ekitundu kye bw'okiraba kwolabanga alabye muwogo, alabye bogoya, alabye cucumber, kyangu okuva mu mutu. N'ekyo omukyala tekivaamu. Obanga alabye kino kipusi eky'ekigunju ng'ekisota kisalambwa, obanga alabye ng'ennyama nga bagisussasusa. Stop it! Ate wala bagenda okwejjisa kyeni ekitiibwa ky'abakyala. Ekitiibwa ky'abakyala ayina mwonoonye ekitiibwa ky'abakyala wanne muvayo ne mweyogeza yogeza ebintu eby'ekisiru nga ekitiibwa ky'abakyala. Mutereke ebitundu byammwe ebyekyama, tuggyeko akajanja. Abalwana mulwane, abayomba muyombe, mwatutamiza agatundu gamu. Omanye ekibeerawo ng'okuze. Kankubulire bino ebigambo obimanye bw'oba obadde tobimanye okwendeeze ku malala. Ekisooka bw'oba muto obeera wammwe, okulaakulamu oyagala okuva ewammwe. Bw'ofunayo akalimu ng'ovaawo ng'otandika okubeera wekka nga weesasulira renti ekitali kibi. Bw'otuukayo n'okola ne wayitawo emyaka ng'ena 5 tusente n'otandika ozirabako ng'otandika okwagala okuyamba bakadde bo, kirungi nnyo nga nabo obaako obasitula ng'obambusa. Abamu wano nfunye omukisa oluusi tonnakolako n'ofuna omukisa n'ogenda Dubai, ludda wa wonna Canada, ludda wa ensi yonna gy'ogenze n'okuba ekyeyo. Akasente k'ofunyeemu n'osooka olabirira bakadde bo n'obazimbira era oyagala babe bulungi, kirungi nnyo era bino bye bimu ku bivaamu omukisa. Then boddaawo oluusi naawe ozaddeyo ku mwana n'otandika school fees. Wano n'abamu bw'aba yagenda abaana abalese Uganda, sente ogenda okufundikira nga zonna tezifikka kubanga olabirira abaana owaayo school fees, which is okay kubanga era abaana babo bw'otabawerera tebalina kye bajja kuba. Tudda mu generation eno ng'omaze okukula. Ekisooka naawe wasoma era naawe abamu mulina diguli waguladiweetinga. Nga wamala oguladiweetinga muzadde we ku sente ze yakuteekamu wakaza mmeka, ekyo njagala okiteeke ku bbali. 2 okimanyi nti essaawa ya kkati maama wo ng'oggyeko Christmas, Easter ne Eid obanga mulwadde
okimanye ennaku endala nazo zonna alya n'okunywanywa alya yeetaaga yaka yeetaaga data yeetaaga ki ebyo byonna byonna nga bituuse awo ne tuddayo ewantu wasinga okukaluba nga omaze okukula oyambye bakadde bo oyambye baganda bo oyambye buli omu oweeredde abaana bo ng'oweeyambye eki omanyi obuyambi bwawukana maama wo oba taata wo oba bakadde bo bombi obaweereza obuyambi naye tobaweereza ssente za renti obaweereza za ddagala na za kulya kitegeeza baazimba kati gwe omuvubuka nga tonna bakuyamba oba nga tonna kudda mu kintu kyagala kufuuka proud nti bakadde bo bakoledde gwe wazimba buuza gwe akanula amaaso gwe wazimba wa kyakubiri abaana obaweerera ssente zonna zonna nga bozifuna boziweereramu abaana toyagala future y'abaana bo yes zonna abaana bo basuubira okusasulira renti nga bakulabirira n'okukulabirira kyakubiri singa otuuka mu bwetaavu ng'abaana bano tebannatuuka kukolayo kasente obanga emirimu gyasiraana nga nawe bwe gyakulema n'ogenda n'okola eyo kuba nawe wasoma biwasomerera byokola ansa gisigaze bw'oba si byokola kitegeeza okola mirimu gya buyiriba sente z'okola nawe bw'olabirirako bakadde bo n'abaana bo tezimala olumu bakadde bo n'obawayo bwalumu oluusi ne bakuba nga tewali njakubuuzayo ekibuuzo ku sente z'oweereza bakadde bo kuliko eza lenti oba basooka ne bazimba bakuyamba ne bakuweerera yes maama wo taata wo ne bakubeererawo naye baazimba kati muganda wange nkubuulira ebintu bina oba oyingidde emyaka 3 sigana kukolera bakadde kirungi nnyo soka ofune wooteeka akazigo ne bwe ziba luumu 2 mwosobola okuteeka oluba kubanga ne bw'oliba olemereddwa awo amazima matuufu nkubuulire abaana banyuma okusondera nga bakuweeza ssente ez'eddagala ez'emmere ezaki ez'eddwaliro ezo ziryoke naye abaana b'okusasulira renti woosula omanyi omuntu akufiidinga omuntu akuwa ekyokulya era aba akufuga omuntu yenna muzungu agamba whoever feeds you controls you omwana ajja kukuboggolera tata kati amasannyalaze mugateekako mutya nga tolina kyogenda mumugamba togenda kugamba ki yasasula renti muganda wange oba toyagala baana kumanyiira yesu oyagala okuba hiro oyagala okuyamba bakadde bo oyagala kuyamba buli omuzimba ennyumba wosobola okuteeka mukadde wo n'omulabirira awo ddaani okusooka okuzimbira mukadde wo nga gwe tolina ky'olina saagala oyambe nga teweeyambye zimba ennyumba otekeko ebisenge 5 olekeko boys quarter wosobola okuteeka mukadde wo n'abeera awo ate alya ku mmere gy'olya akasika alya amukuuma teweetaga genda mu kyalo mulaba waali awo buli lunaku alya ku kyolyako teweetaga musindikira ssente lwalwadde omugjawo n'omutwala kisinga okugenda e Masaka ovuga mayiro 2 none mukadde wo ng'ali mu kyalo leka nkubulire ekintu kye mwerabira abaana bo boolabirira obulungi bagenda kukula baweze emyaka 3 nga nabo balina ebizibu byabwe oli waba azadde abaana 4 nga naye alina school fees kati mweno wiiki mwana kigo osobola okukubira ajja kugamba mami nange abaana baddayo ku ssomero naawe wennyini ng'okiraba mulwale n'okulwala weewole mu bantu eyo nga bakubanja mitwalo 2 naye nga tosobola kukubira mwana we zikuwa abazadde abamu naddala abakyala atya n'okukubira omwana we n'agamba mumuleke bambi naye alina ebizibu bye ng'olina obwetaavu ng'omwana wo waali ate gwe wamalirako ssente zonna tomalira ssente ku muntu yenna naawe weemalireko ssente nga weeyagala abaana bo nawe weeyagale ng'omuntu tekirungi nnyo omwana wange okunnyamba yeesi naye njagala nnyambe nga nnyina wensula tobeera mukadde agenda kumenya baana school fees oyinza oziwayo ne bitagguka nga bw'oyagala naye wooguze akapoloti ojja kuba okaguze ate generation gye tuddako guno emyaka gye tuddako wano abantu abazaalibwa mu 1994 and above be bagenda okusembayo okulabirira abakadde ife abaana betuzaala kati tebajja tulabirira amazima gennyini ng'omwana wa nasala asomera miliyoni 2 kankubuli atagenda funa omusaala gwa mmeka ajja zifuna nga nawe ozimanyi ngate naawe oluddewo gino emisolo egyekanama buli lunaku omwana kamu kitundu muli muki kati e Uganda naddala mu abali e Uganda muli muki
kosobola okugamba nti omwana wange asobola okundabirira naawulira. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.